This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Owaaye leero nga muli busy. Ono siye mugagga wange. Emmotoka eno Jose bulungi bagikwatamu eri yonna wansi bagitereeze. Kamalala omugagga wange ono wano ng'oli mweraliikirivu. Kasuku nabye benzi yo wali ne ŋŋamba ugamba oti ng'ombuzeeko kiri kitya? Awaayi si byangu. Oluuto nga lukuggwako. Si byangu. Kasuku kiki? Obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula. Buleka bugenda bukyankalana. Bukyankalana kiki obuzibu ki? Ndi mu katubagiro ka byasimbi. Oyagala ssente? Njagala ssente za bwangu. Buli wengezaako kugamba wano baleeta ekyapa leeta ebyobugagga byo. Naye kati lwaki tonkubirangako ebyo ebintu tubimala buli lunaku? Tofaayo jangu kutwa. Tugende kati kwe yagimanya nti ekyo kiwedde. Kiba kiwedde. Aji tutuuse we wano. Aji ogirayo Delta Cash we wano. Delta Cash basanze wano naalya ku kizimbe kiriko Children's Clinic. Omanyi Aji njagala ofune ssente. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Nalwawo. Olina engeri gy'onyumira mu benzi yo. Onaze kwewola. Kibadde kitya? Njo sikimanya nga toli musajja mugezi. Okitegedde? Ontaasizza nnyo okimanyi bangambye ebintu bitono nnyo. Just logbook, national ID, bank statement. Bank statement yokka. Mu ssaawa 10 nezi ndakuba nga nfunye ssente. Ssaawa 12 ojja nga olina ssente. www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna ssente ne zikusanga. Okitegedde? Okimanyi nti bangambye emmotoka yange nsigala nvuga. Emmotoka bagisigala. Bakuteeramu tulaka n'osigala ng'otambula nayo. Kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusa. Tewali nalabye afaanana Raiso yavuddeyo naga nti Furufiga baddamu okubaako ne bwe kuba kuwemula kagambo kati nibe kati yeye mwennyini agenda omwekwatira. Of course n'avaayo n'agamba n'okugamba UCC ne Ministry ya Ethics they are sleeping on the job. Bamutya tebamusobola. UCC ebeetya anti wabeera presidential advisor tomanyi wa president yamutumye okuwemula. So olina okusaatuuka ng'olekamu. President ayinza okuba mukubiraga nvumiramu oyo. Kisoboka. Ayinza okuba president yamugamba nkuwadde omulimu guno gwakunvumira ku bantu bavume. Tewali ajja kwogera wano. Bamutya aba UCC. Ebyo naye bibeeramu by'obufuzi. Nnyo. Kati Furufiga ogundi wa UCC tasobola kujja video ya Furufiga waddemu. Tebakulya ssente Kasuku. Yireka naawe UCC ekole ki? Tesobola kuwanulayo waddemu. Tomanyi yamutuma. Toyinza kumanya ani yamutuma. Wow. Ayinza kumugamba President omanyi Museveni muyeekera. Abayeekera abo buli mundu bajjanukuza emundu egyenkana. Waliwo politics yabeera vulgarized by abaana ba Nuupu wano. Ano the president baba bamubalira project bano bafunire bayaye bannaabo. Badiringe nabo. Kati president was not sanctioning. Was an item iso basiemwa inagamba have sanctioned that project. Basic coordinating a project K. Project what? The project yabawe muzibenare. Kati nena Raiso akulimba tabisobole bya Furufiga binenemu. Nekino kideri Furufiga ng'omuntu kinaakuleka wa please. Kina lingamba my sister Sauda Madada. Sauda Madada bamumye kandi banna. Sauda yali mu FDC.
yali mu Africa bali ba youth winger bafu muwala mugezi Sauda nasokola Sauda nga akyasoma ekyambogo yasoma muwala muyivu ate degree yo beri mu science bikiye ekyambogo najja mu FDC bali ba youth wingers Sauda yekola ekintu kibi yakkirizwa kumuzanyisa ng'omusezi ku stage Kasuku mu struggle yonna mu abaana bali abawulira waliwo byotakkirizanga kuzanyisa ngeno nkubira oli ekikonde vumono omukulu mugambe mukama wange nandikiriza ne to make foot sojourn omulala batuuka time nga bakonoonye nga balaba mu bino ebibagabana ebyamakulu tolina wooja negamba ate ano muleke ono ejja emirimu gigi egy'okuvuma Afirika bannaffe tubaniriza nnyo ku Ryan restaurant y'Omufirika esoose mu Gwanzu yatufumba emmere yaffe ey'Ekifirika ey'Abannayuganda emmere yaffe ennansi era tubaniriza nnyo era nga tusaba tubalambuzeeko ku restaurant yaffe bwefaanana mulabe ne ku bye tufumba eno y'emmere yaffe endiirwa tulinawo ettooke ebbobeze obulungi tulinawo akawunga tulinawo amakuroni tulinawo omuceere ogwa boilo omweru tubaawo ne piraawo ow'ennyama tulinawo akamunda akasiike tulinawo ku jjuuni erya bwayise tulinawo ku lumonde omuganda tubaawo ne ku nkoko ekyennyanja mu binyeebwa tubeera nakyo ennyama eyaffe entokose eya boilo n'ekyennyanja kyaffe ekya boilo era nga byonna si bisiike byonna bya boilo. Bw'oba olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti Abannayuganda bonna basulu. Pulezidenti Museveni ye musajja yekka wano mu Afrika gwe mmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Boboyi nakakasa nani mugambyeko nti ampe kaadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero Komanyoko. Ne bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nga sina okay, kansoke nyanjure His Excellency Mubarak Munyagwa. Essebo nsajisukula. Ugamba otya. Obulamu bulungi. Bwe butyo. Naye mu saluni ogenda y'emirundi emeka mu week. Enviri ngozi malako bubazi. Enviri zonna ozimalako. Omuzego wankwata saagala nviiri. Nange nalinga nzimalako because olaba zimmenya okusanirira. Oluusi ozisanirira ate ne ziddamu ne zeetinkola. Because nina system ekwata ennyo mu mutwe benti. Naye abantu nasala nga akabumba naye nga akasukunga okaddiyo kyali muto. Nze sizaagala. Ate nawe wali osala ng'ozimu. Nenze sizaagala kasuku enviiri saagalira ddala. Abantu ne banga nti nkaddiyo enkyali muto. Enviiri ze zintawaanya. Saagalira ddala ebirevu saagala ne kano jakajja kubanga nti kalina ekibiina kye kafaanana. Kafaanana abasajja ba PRU. Nakujja akajja. Kano kagone. Bukano kafaananya ba PRU nako ngenda kabwako konna akajjeko. Sina kafaanana abasajja abo. Mabega wano eno ye official campaign photo yaffe. Ebera poster photo. Poster. Eno ye official campaign poster yaffe. Twagironchinga wano ku Lwokubiri. Yes, mukama wange. Era twagifulumya. Ne bagamba nkala ng'ofaananyiza eza Nuupu. Nekyo nakyo kya bulimba. Kuba nabo bali mu red and white. Naye nabo basanga red nga wa UPC. Ffe tuli mu red ne black. Ne UPC Honorable Kena yadangamba nti black ne red byabwe. Anangamba ne Common Man's Party, the word Common Man kya taata we. Taata we yasooka kuwandika kye bayita the Common Man's Charter mu 1969. Dr. Paul Mbote. So bino ebyobufuzi Kasuku tulina kye bayita 3 primary colors. Primary colors kibivunule Kasuku wasoma. Primary colors black, white, red. White terim. White tujijemu. Black, red nechi. Ne yellow. White kweri. Black, yellow, ne red. The black, white terim. White is not a color. And the one primary colors. Primary color. Manyinta
internet yatujjira wano primary colors ojja kweyisa bubi primary colors waliwo omusomesa wa physics abadde ngamba mweri red yellow and blue the primary black and white color red yellow and blue kakati ebibiina olina ebibiina 27 bikamana bitya colors esatu. What happens degrees eza concentrations ezawukana fe red waffe omuyita crimson red kakati electoral commission kyekola ziri colors satu zino colors endala zolaba tabula ezo okukola zino endala yes so omuntu aba alimba ogamba mbu tukozeseza colors aba akyogeza mutima gutali mulungi FDC ina blue ne PFF ina blue ne white so naye wa PFF bamuyita royal blue ye bulungo obwakabaka wa Buganda nga like that so obo tulimbiridde twaidde gatwa bakalazo not correct. Okay, naye kati twetegese tutya how fa kubanga nalabye waliwo ebiina ebya good enzigi nti kadi bekulemako NRM oba ku NOP fenzigi zaffe enzigule anti nammwe bekiri wano naffe bajja mwebali omwo naye si buli ajja ntumwetaaga no kasuku kino ekibiina tukizimba kutwala buyinza we can't turn it into a dumping site. No, we can't do that. Nera bo bali bakansala mwe bali muno ba mayor tulina bashamala districts abagenza ku nominating I think others babo batuuka but tugamba abantu oli muna Uganda kitufu ye common man na efe byaffe one kadi ya FCA cent tu tegabirwa wano ya buli region ina bagaba kadi ekyokusatu sibuli azintu mwetaaga we don't do that chovala tulina na bujanja nti oli akyuse leero omuntu mukubene mawulire tukole no tubayina banje abazze kuva mu NUP mwenare but we are not tetuli mu politics because we are building for the future. Kasuku this party is aiming at taking state power obabiri abiri mukago babiri meka but we need state power tetusobola kuzimba kibiina kitwaga kitambula emyaka na bisiibo netukizimbira ko cheap politics baba n'abakyuse baba n'abavudde eno so abaganda banga abafuta je kadi mu NUP njaga bategeeza simwe nantu beetaaga you must be a seasoned politician to work with us. Fete tuyina ebyo bisanyizo nti ono muwemuzi bwakwata okuwemula akuleka akumazeewo lera foto muwe kadi ajja kutuwemulira we need people who are seasoned politician abali ready okuzanya politics nga bamuwa a professional touch politics or sanity no what the politics the fire has started burning. It has that's correct the fire has started ne tetuli ateka nkunyonyole electoral commission yatusumbwamu bino batwala kibina sikiwandiise biki ojukira kulayira kwa yes batamu momentum yaffe neera ku local government tetugenda kuperforming nga bwe twasuubira because majority of our candidates aba local government babira demobilized katwaka nominating gwe twanominatize ba chairman lero C5 baade bana egwanga lyonna tusuubira nomination nagwe tunaba tuli mu 12 between 12 and 20 nesi twali tutajetinze mwali mwagala buli kifo naye ku MP I think tujja fielding aba candidates nga 3 country wide ojja kiraba lwakuba ono tewali activity tewagabirwawo kadi naye ekirungi electoral commission we mala nominations efulumya list kino ekibiina kya nominatinze bano kino bano so tulina kituyita mu mateeka reciprocal okwita that facts speak for themselves reciprocal okwita okay kuba abantu badde bangamba naye musajja wo kiki nake tulaba bugu mu commotion bagenda liraba kati kituli ku mutwe twagala nomination of course programs za fezonda za fudde twategese conferences za region bade balisa nga electoral commission nga mukola kinega ekibiina tekiriyo police ne bagamba kati police onolwana utya ne police otegese omukolo police eguganye egugambye ekibiina tekiriyo but ileka abantu bamala okunominating aba local government sikulabe kyetuzaako we know what to do kati isimu amaliriza kyawedde certificate twagifunye Kasuku yawedde tewaliyo kyebatubanja kati babakoze bubi nyonyo babatuzanyiddemu nnyo katwetegekera nomination ya president abwe MP naye nga nera ne mu local government abantu bewandisiza bangi I see so baade bambuuza common man's party kyekitambula kyekyo omwami oyo nno weewaffe eyo nakawa aliwa oyo mwami weewaffe eyo nakawa
naye ku kipande ng'ate bakuba omuzigo mungi ku kipande ebipande bye bino bakuba omuzigo mungi beekuti neŋŋamba abasajja yakitotowazamu ekipande kiringa kya right honorable Kadaga yasala emyaka nekyakadaga kikwatemu ekipande kye naye byali tebifaanagana naye it is understandable nedda gemazima ate gwe tewabiraba naye waliwo kye bayita perception mu psychology bakiyita perception so it is very important ate ne mu politics bekiri muze emirundi yatugambanga nti eyanga politician asikiriza akola nemawulire namwe omukola news anchor mubi exactly news anchors baba naye ebyo byonoonya amawulire eno alo TVM yali eŋŋamba twagala otufunire ku bawala abalungi nga tebasobola wadde obuuza ekibuuzo amawulire kye kisinza okugatta nga babeera tebaasoma ennaku zino oza bikyaliwo nnyo ebyo omaliriza ka social media bw'ofunayo ka following nga bakuteekayo ng'ekintu kikola ki kitambula well the big story since we last met ebaddemu ya full figure yebadde etambula buli wamu era gye tugenda okwogerako ku Saturday kiro video ya surfacinga ng'abasajja babiri bakuba full figure. There have been a lot of allegations towards Justin Nameere nti achinamu omukono something I think she also admitted yeye nyini omukyala netula n'ekifaananyi ekisaturatinga nga omumwa guzimbye ndowooza yali mu ddwaliro. No, I'm saying full figure. She had an interview yesterday. She came back to the spotlight yesterday ku Salt TV. Era ku bye bamubuuzizza n'agamba embeera yeeyo naye n'agamba nti ye agenda kukozesa tteeka. I want us to first dissect the issue of beating. You saw the video. A savage video, a savage act. Ekikolwa ekyobutitiizi, savage kitegeeza ki? Ekikolwa ekiri backward and archaic way of resolving conflicts. Okulaba abasajja ababiri able-bodied men abakuba ne gym nga muli ku mukyala mumukuba ebikonde ku street. That was hooliganism of the highest order. None of them kubabiri sina gwe mpagira. But evil cannot solve evil. Full figure amayeri nyali etufu lintawanye. Yes, Jennifer is a presidential advisor. Yes. Madame Nameere is a presidential advisor. On top of that, Madame Nameere is a highly schooled lady, one lawyer. Vema kerere. Family javamu ya musajja mugundivu. Of course, n'amasomero gy'asomeramu upbringing ye tosobola kugiquestioning at all. Yeah. Munamateeka okulowooza bw'aba yakikoze because n'amulabe yeegaana. Naye bw'aba yakikoze munamateeka okulowooza mbu omuntu anvumye mu kifo ky'okumutwala mu mbuga z'amateeka nnyina kupangisa bamukuba kyo kyadde kyewuunyisa. In her submission, Nameere, I think on one of those videos she posted on TikTok, Neko Parliament wali, well, she denies any involvement, claims AI yeri mu nsonga ezo. But she also says omukyala abadde amuvuma okumala ebbanga avuma abantu abalala be bagenda ku poliisi. In her own submission she says nti ne ku poliisi ayina bwino tiwali abamuloopayo ate n'abakubirayo. Omanyi full figure with all due respect yalema okwezuula. Full figure teyasoma naye Katonda yamuwa omukisa. Ekyo ino kikkiriza. Era ogwo omukisa gwagwogerako Katonda yawa full figure omukisa. Yes. Ate nze siri muntu anyoma bantu. Oli presidential advisor n'otandika okugamba atya waawa bati gwe lwaki tebalonda weewamu. Okitegeera. Olina bannyoko lwaki tebalondayo mwannyoko omu. By the time the president gets to know you, n'agamba Kasuku you are my advisor. Lwaki talonze mutyaba kitegeeza mu bangi bannamawulire alonzeemu ggwe. Full figure ayina omukisa.
However, simanyi ye bwayagala kitambuza naye nze ndowooza style inokukyukamu. Style inokukyukamu oba busungu oba anyiiga mangu oba akola ki. Oluusi n'amazima amangi si matuufu. Si malungi. Full figure byayogera ng'oli oluusi byayogera bituufu omuntu asiri wadde ayiseewo. Oluusi ate n'owulira ne full figure ng'ayiseewo yennyini. So oluusi n'amazima amangi si malungi. Full figure alina oku rebrandinga. But it's a choice. Kwa sinze namu amagezi okutuuka bw'atuuse. Nze it's my opinion. Nze ndowooza n'okubeera that combative ku level yenga presidential advisor because full figure holds an official passport. Wali okyetegereza. Yeah. Mukungu okubeera that combative kiyinza obutamuyamba. Alina okukyusaamu. Naye Nameere ne bwagamba nti Nameere talina justification ekola kintu bwe kiti. Full figure bw'abanga kituufu yakikoze talina justification. Full figure bw'aba akuvumye muwo wabiri muguleko emisango. Kituufu ku poliisi ayinza okukubirayo naye si mu kooti. Nameere lawyer akimanyi obulungi waliwo kiyita private prosecution. Kasuku nsobola okulopa omusango asiise ku poliisi ne kutwala direct mu kooti ne bakwata. I can just extract one document ne kutwala mu kooti. Ne nfuna arrest warrant ne nkuyoola. So Nameere yabadde ayina quite a number of options ku recourse eyokulaba ng'omuntu bw'ati amuvumya amukolako ki. Naye we kiba kituufu nti Nameere yakubye full figure. Madamu Nameere yeetaaga okuteesa ne full figure kubanga Nameere will come out empty handed. Kimuswaza level y'obwivu bwe, family mwava na buli kimu. However, kino kidde eri abantu b'e NRM oba president yennyini because even Nameere is a presidential advisor. Yes. Bo tebalina disciplinary mechanisms mu kibiina kyabwe munda. Internally. N'abo abasajja lwaki tebannakwatibwa? Kyega poliisi teyafuna footage waabwe. Abo balina kusibwa. They are hooligans. They are thugs. You can't do that. Tewali gwe musajja bw'otandika kuba musajja abiri ne mukuba omusajja mukyala ebikonde. That woman is a weak woman. Singa mwamuse. Musajja abiri n'obuuka n'osamba omukyala Roboto. Naye njagala mbategeeze kino tekiri ku full figure ky'oyeka twaguddeyo desk. Naye nja kutwala ku chambers zaffe twaguddeyo nga Common Man's Party. Oziraga abantu balooya bali omu balindiridde. This is not touting. Please law council temujja ne mugala chambers. Wabula we are offering pro bono services eri abakyala. Twaguddeyo chambers. Balooya bali omu astute lawyers. Balinze emisango gy'abakyala ku bwereere. Pro bono services. Common Man's Party. Ffe kye tunoonyamu nga Common Man's Party kyatunyize kwe kulaba omukyala ng'akubibwa ebikonde akubibwa abasajja babiri regardless of kikyayogedde oba kikyakoze. So bw'aba kanso Nameere yakikoze. Nameere noonya full figure omwetondere mu kisootinga oba wakikoze. Naye bw'oba wakikoze still nkusaba oli lawyer in future manya bw'ona okwata ebintu bino. Yes. For me, the biggest question now, after all of this, is the act of recording. Because you see, we have seen people, and abasinga ayagala baba kuba omuntu tamu recording. Bagala namukubira mukazikiza. What message are they trying to pass over? Nti okuba omuntu no mu recording no mu recording. Abantu abasinga babulini baga nti she has, okay, they blundered. Bakola ensobi. Nze ne mbagamba nti it was deliberate. It was deliberate. I don't think they did it by mistake. Because bobokola by mistake oyagala okuba oleme tegeerebwa. Yes. No kuba, no recording, no fulumya ne video. You know, NRMs are known to be merchants of impunity. Ngenda kukubanda bekyono nkola. N'okumukuba balage nti mwadde bamutye muri presidential advisor uno tumusamba samba. That was the message. It was the message. Kwambula full figure. Bamalirewo ddala. But I don't think nti kyadde byonna byetaagisa. But police ngabo yabakutedde abasajja ababiri. Bino ebirala bya Nameere yakikoze ebyandibadde secondary. Naye bano ababiri singa bali luzira. Singa bali mu makomera. Abo ababiri abo singa bakwatiddwa. Abo ababiri abo. Kakati nze
kanso Nameere kambulire nze lwetwalayira wano common mans party teri kye batanvuma waliwo kibuloga bakiyita bayisima lubego kyambe mulawe si muganda mukiga balya nnyo olumu ne kimpita omukongo olumu ne kimpita omunyarwanda just ignore yeah, you just ignore because at the end of the day kasuku waliwo omuntu negwokuba oluyina oba nga ye yafunyemu nga gwe tofunyemu Nameere nkusaba bw'obanga kino wakiri munoonya fulufiga mbimale please nkusaba tobeera nnyo mugezi kuyita eno neeno baleeta obujulizi ebyo bireke bimale because at the end of the day singa bano banaabakwata the resgestai tulina kipita resgestai the circumstantial evidence surrounding the entire scene masimu gawe cold data ejja kuvaayo biki biveeyo you understand bingi ebijja okuvaayo teri mu criminology tugamba nte Nameere akimanyi teri musango gutaleka mukululo those thugs engeri gye nalabye conducting ku scene eyo balesewo mikululo mingi footage baade batunulamu kamera direct baade bakola ki banga okufuna which I know nti babamanyi n'okubamanya kati poliisi ebamanyi so nze nsaba ebyo babimale internally nene ba office bearers benare mwewe ekitiibwa bannaye street fighting is archaic old fashioned kasuku tolowooza nga konze ne waba bannamawulire mu bannamawulire munvumye naye tolowooza nkokuba munnamawulire ekyo tokirowooza nko kasuku ayinza okuba ne byayogera bituufu waliwo radio kubikira n'ojaasa ndega taata wafudde n'ojaasa munnamawulire agambye oli musiru tosoose kwebuuza oba oli musiru oba otegeera ate gw'olwana besisi ya statement ye eriki kati fulufiga mwesonyiwe fulufiga akola na ku TV wali fulufiga yava mu entertainment nafuka journalist ondaba ali munnamawulire kati mwesonyiwe so njogerako n'abantu bangi most people have come up with the argument you're raising. Of course, after all that happened to her, social media went wild. They were like, oh yes, kasitaba mukubye. And of course, as we tried to raise the argument of no, we shouldn't fight, we shouldn't do this, and with the background of she has abanene, she has police tejja mukwatako, amateeka ajja kukola begati, that is in quotes. What other solution is left? Kwani Eliani. For a person, for example, Honorable Munyagwa tubaddeko wano mu government nga ku regime ya Kayola. Nga tulina abantu abatakwatwako. Police temukwatako, ne bolopa omusango tegutambula, oluusi tazze, kati omuntu ne yeebuuza kiki, where does someone go for? Ati temuli bagumikiriza. Teri musango guvunda. Nixon agasirwe olwalera ali mukomera. Eggulo baakomyewo mu kooti. Nze fulufiga ajje mwero oyo lawo batabakwati. Lawo batakwatibwe. Private prosecution, nofuna arrest warrant. No, we are saying kati nga bogamba abakuvuma. If akuvuma singa abeera nga ina that cushion. Ali cushioned. Nze nkuwabira. Ne buguli male emyaka emeka ndi kufuna. Nze nkuwabira ne gubeerayo. Nene ukimala emyaka emeka majja kufuna. Gubeera gujja kuvaayo. Nyinza okuwabira n'ensirika. Omusango ogwo nenfuna ekiwandiiko kibakuntumye nga kikola an order that he acts in rem. Yeriwa. An order to the entire world. Ogenze Bungereza n'enkubaka. Interpol. Nera mbanja kufuna in one way or another. Lwakuba ombasita dwebo nkiteeka mu obudde nja kufuna kasumba nja kufuna. Mulakuba mmwe non-lawyers temuwa bintu budde. Obwenkanya bwomwe temubulwanirira na maanyi gamwe gonna. They say equity is for the vigilant ones, not the indolent. Bw'oba olwanirira obwenkanya bwo olina okwewaayo. Omuntu eri muntu ali waggulu w'amateeka. Niwo poliisi abo jjukira poliisi akuba munnamawulire Kebo. Wali akyali mu poliisi. Simanyi. Ne poliisi yavaamu dda. Omuwabira. Tebakulimbe bagambe babikozesa nnyo bakifeesi. Nja kubonondo power. Nze kasuka oli wakubanga gwe jangu mbuli nze kwe balooya bamupasuinge ng'omuntu kabi wa poliisi
nakuba oluyingo ino obujulizi omuwabira nero mala n'omufuna one day one time. Yes, sekose mateeka waffe prohibits torture, degrading, inhuman treatment ey'omuntu yenna is prohibited. By no reason abasajja babiri omuyinza okuvaayo ne musambasamba omukyala ku street. By no reasons full figure wayinza okuvaayo n'owemula omuntu ne bbaawe ne taata we n'abaana be. Nkuwabira nkwata. You can be arrested. Tulina kituyita civilians arrest, types of arrest. Bwe mba ne court order, arrest warrant, sobola okufuna bakanyama kasuku ne kugwirira awo ne nkubaka ne tukuyona ne tutwala ku kooti. Nga tetukubye ne tukwata ne tukusiba emigwa ne tutwala ku kooti nti wuno tumuleese. You can be picked. Gwe mbadde munoonya. Ebyo bibozi teri muntu atasobola kukwatibwa. You can be picked. It's been a tough one, but nkivumirira nze full figure si mukwano gwange naye nze ekyokkuba kyenvumirira. Yali akuyisizaamu. Yampisaamu wano nga twakalayira yampisa bubi naye nze of course yampisaamu eggaali yali nkambwe nnyo. Abasinga ompisaamu eggaali yali full figure Lumbuye yeekolera Isma Lubega. Egaali zaaliza obeerayo ng'obalaba nga mbalaba neoseka n'ebizonto naye byampisaamu imisa namba ekitambiro. Ezonto bimanyi byampisaamu ekitambiro kya misa bikwano byange nange ate one of them is my friend naye ndowooza ngeri gye balina ekibiina kye bawagira banyiiga naye nabo bampisaamu ekitambiro kya misa ekyo siinaako buzibu because waliwo omuntu criticize you n'akuvumirira naye nga takuwemudde omala galeka waga freedom of speech at the end of the day omala galeka n'owaayo mukulu ayagala ku likes olusini yalukutteyo alina okuleeta ekikuba olusini yafune ku likes. Yes, naye kuba is not a solution. Ffe singa twakubadde bangi omusanga ovuga mmotoka ali ku bigere bw'ati n'akasimu ke kwadde akuvumira akakutte mu ngalo nga n'emmotoka gy'oli mutagimanyi tamanyi n'alimu nga ne bw'omutomera bamusanga yagudde awo. But you don't do that. Muleka people be tolerant. Naddala oba mukulembeze kakkana omuntu emu obikwate bw'osalamu nti onyize genda mu mbuga z'amateeka. Nalabye afaanana Raiso yavuddeyo n'agamba nti Furufiga baddamu okubaako ne bwe kuba kuwemula kagambo katiribe kati yeye mwennyini agenda omwekwatira. Of course n'avaayo n'agamba n'okugamba UCC ne Ministry ya Ethics they are sleeping on the job. Bamutya abamutya tebamusobola UCC ebeetya anti wabeera presidential advisor tomanyi oba president yamutumye okuwemula so olina okusaatuuka ng'olekamu. President ayinza okuba mukubira nvumiramu oyo kisoboka ayinza okuba president yamugamba nkuwadde omulimu guno gwakunvumira bantu bavume tewali ajja kwogera wano. Bamutya aba UCC ebyo naye bibeeramu mu byobufuzi nnyo kati ofull figure gundi wa UCC tasobola kujja video ya full figure waddemu tebakulya sente kasuku yireka naawe UCC ekole ki tesobola kuwanulayo waddemu tomanyi yamutuma toyinza kumanya ani yamutuma. Ayinza kumugamba president omanyi Museveni muyeekera abayeekera abo buli mundu bajjanukuza emundu egyenkana. Waliwo politics yabeera vulgarized by abaana ba Nuupu wano andooza president baba bamubalira project bano bafunire bayaye bannaabo badiringe nabo kati president ndooza nakisanctioning ndooza nayita mu iso basiimwa inagamba have sanctioned that project. Basically naming a project K, project what nga project yabawemuzi b'NRM kati nena Lwisa akulimba tabisobola ebya full figure binenemu nekino kideri full figure ng'omuntu kinaakuleka wa please. Kati nsaba muwala wange ono bw'anaabasuuse ekigambo ky'okuwemula takiddamu kubanga ngenda mukwata nze kennyini. Nze muwala wange nkubuulira toddamu kuwemula, toddamu kuvuma bantu,
kola byoteekeddwa okukola. Okuvuma tekulina kyekuwongerako nti kyongeddeko kalulu ka muzeeyi. Sirowooza yogerera ebintu ebirala naye bwe tobiddamu, naye nga naawe Nameere nkusaba toddamu okukola kyewakoze. Si kirungi kukikola kubanga olumu omuntu ajja kufiira mu ngalo. Omanyi nze teri kisinga kunnuma ku nsi kuno kyekigambo kyokugamba ng'omuntu ali mu maama oyo tunamugambako tutya muntu wa President Museveni. President Museveni talina budde obuwuliriza wemula. Nsonga y'abawabuzi banno eri omukulembeze w'eggwanga fulufiga oyo ye gye buvuddeko yakubiddwa nga bamulanga okuba nti abantu abavuma abayisaamu. Ebbanga awo mabega tubadde tubalaba okusika omuguwa wakati wa Fulufiga, Catherine Kusaasira, Nameere. Ffe twebuuza ebiseera biri ba advisors twalinga tetubawulira mu bintu bino. Twalinga tosobola kuwulira advisor nga ali ku mukutu awemula. Essaawa eno babeerako nga bawemula. Oli n'akubawo ekigambo kyayagala kyonna naawe kyoswala okuyisa mu kamwa naye nga advisor yakiyisaawo. So gwe nga gwe oyinza kuwa magezi ki ku bantu nga bano? Nagawadda naye kati ekigenda okuddako ngenda kukwata bakwate. Sikulimba kubanga kirabika balina okukwasisa amateeka bo bibalemye. Kati nze njagala kulabula abawala bange oba ne batabani bange abamanyi nti ba president's advisors oba basimanyi eriyo ba mobilizers bitya. Ekigambo ky'okuwemula teriyo omukozi wa gavumenti akwata microphone n'otandika okuwemula mu bantu okuggyako ng'ogenze ku mukolo gw'abasinga bempulira. Nze ndowooza kati ekidirira kyekyokulagira nti gundi komanda gundi genda okwata oyo waali wawemulira. Kino ekintu nakibagaana dda nagaana ekigambo ky'okuvuma naye nze newunya n'okwewuunya nti gwe bakulonda ng'oli minisita wa mpisa nga bakulonda ng'otuula ku ntebe ya UCC omukutu radio oba TV n'obaleka abantu ne bagendako ne batandika okuwemulira okwo ne batandika okuvumirako abantu ng'omukutu n'oguleka n'otagugjaako naye nga switch bagikuwa ne bakutuuza mu ntebe ne bagamba switch eno ogiraba ya ABCD naye gwegenda n'otuula mu ntebe eyo nga weetolola bwetolozi nze ndowooza wandigivuddemu. Naye kati abana abawala bange nabagamba dda naye siwagira kya muwala wange Nameere okukuba. Mpagira Nameere okukwata omuntu n'amuwalawala n'amutwala ku poliisi oba nagenda ku poliisi n'alipotinga. Ne poliisi eriyo abakwasisa empisa. Abakwasisa empisa muleke kwebaka bwebasa okuleka abantu ne omanyi nze teri kisinga kunnuma ku nsi kuno kyekigambo kyokugamba ng'omuntu ali mu maama oyo tunamugambako tutya muntu wa President Museveni. President Museveni talina budde obuwuliriza wemula. Tabulina nti kakati gwe tulinda bwana batudde ku TV n'awulira awemula oba ku mikutu egyo emikutu tagiriiko awulidde. Era n'abagendayo abamukolera ku ebyo ebintu tebawandiika ebyo bya Fulufiga byayogedde, simanyi Nalweso byayogedde, simanyi Kasalindi byayogedde, simanyi ani byayogedde. Sibe bo bagendayo ne bamubulira ebintu, tebagenda kumubulira ebintu gundi ali ku radio awe mulobaki. Twegayiridde nnyo bekikwatako minisita w'empisa zuukuka. Entebe bukyango gibeerawo mpisa wakutte kwani atalina mpisa. Lokodo yali atandise nga n'abawemula abakwata abakunamira mu videos. Waliwo okutandika ng'okulonda kunaatera. Yatandika leeti. At least twamulabako. Naye nze mbadde nsaba minisita w'empisa naye ndowooza naffe ndowooza tulina ensobi tetumuwandiikira. Ayinza okuba talaba naye ndowooza tulina omuwandiikira oba mukubira essimu. Kati nsaba muwala wange ono bw'anaaba assuuse ekigambo ky'okuwemula takiddamu kubanga ngenda mukwata nze kennyini. Nze muwala wange nkubuulira toddamu kuwemula, toddamu kuvuma bantu, kola byoteekeddwa okukola. Okuvuma tekulina kyekuwongerako nti kyongeddeko kalulu ka muzeeyi. Sirowooza yogerera ebintu ebirala naye bye tobiddamu naye nga naawe Nameere nkusaba toddamu
okola kyewakoze si kirungi kukikola kubanga olumu omuntu ajja kufiira mu ngalo ye yakubye ngaffe tulaba balala abakubye balala naye bagamba Nameere eddobozi simanyi ansonyiwe naye eddoboozi eryabaddemu eryabadde ligamba nvumira ki ne bba wange nabadde mpulira mu katambi ke babadde bampa nga ke bampatereddeko nga mpulira nga ye wange eddoboozi lye ndimanyi kyenali ngamba my sister Sauda Madada Sauda Madada bamumye kandi bannange Sauda yali mu FDC yali mu FDC bali ba youth wing abafu muwala mugezi Sauda nasokola Sauda nga akyasoma ekyambogo yasoma muwala muyivu ate degree yo beri mu science bikiye ekyambogo najja mu FDC bali ba youth wingers Sauda yekola ekintu kibi yakkirizwa kumuzanyisa ng'omusezi ku stage kasuku mu struggle yonna mu abaana bali abawulira waliwo byotakkirizanga kuzanyisa ngeno nkubira oli ekikonde vumono kola omukulu mugambe mukama wange nandikiriza ne tume ku foot sojourn omulala batuuka time nga bakonoonye nga balaba mu bino ebibagabana ebyamakulu tolina wooja negamba ate no muleke ono ejja emirimu gije egy'okuvuma kakati ate gwejjukira biri obadde tobikola nti oyagala obikola obadde obikola olw'okuba struggle kuli kuki ku mutima kati bwe bakwata gavumenti n'okutta bakutta they liquidate you because you will have outlived your usefulness. Sauda batuse time nga disposing her off tebakirambuzibu jukira mukuzika omugensege nya yali akuba abafamily emigo yakomani okuba abantu Sauda Shamim Malenda avudde ebweru mukyala mulwadde gw'omwambalira okumuvuma gwe lwaki why always you ninga bira Sauda Madada mukyala mulungi ate bambi kyala kiyivu lwakuba struggle yakigenda ekiyingi ekitwala mu gutters mpola ne kibulirayo omanyi struggle neera we yaletuusiza nga terina kiza nti watuukako ne MP7 nze bwojjukira Munyagwa yali asindika emigaati ku bigaali you couldn't even imagine nagendako ne mu ssomero but Sauda nsuubira abantu bayinza okwakanya ekitebe kye ne bakola ekyenjawulo ne omwaka lumu kubanga matches ekitebe ekyo kyalabye nga she's a disposable fighter nensuubira abantu byazaakola ebimu againize trust y'abantu and indeed nsuubira Sauda Madada ajja kwangula obwa kansala wa Lord Council. Ndi NUP independent leaning candidate era nga akabonero kange kando president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu alina akantu katera okutugamba nti don't be loyal to your party, don't be loyal to anyone, but be loyal to yourself. Oba mukategedde bulungi so kakati nolwenso ekibuzo kyombuuzizza kankiddemu bwenti nti nyinza okubanga nnina okwemulugunya n'ebyavudde mu kakiiko kaffe aka EMC abantu ba Kampala bembaddemu okumalako akabanga ate already mbadde nalaga interest nti neesimbyewo ku kifo ekya Woman Lord Councillor so ebyafulumanga ku lukaala siriiko bansabanga bannakampala era bye banoonyeza emikono nze omulimu gwange gwabadde gwa kusaininga we ninakola ki ne bangamba totumalaamu maanyi emikono tugireese 10 basaba emikono 10 ng'olina okujuza ku buli lupapula mbadde n'emikono awo miyitirivu ne bambuuza gino egimu gisigaze ne bagamba kale era nengisigaze era ngiina mu fayiro yange wali bagikutte so sisobola kubutawuliriza ddoboozi lya bannakampala sisobola kugamba nti ngenda kwekkiriranya ku lwa bannakampala era ekyo kitegeeza nti ndi mweteefuteefu okubaweereza bannakampala nga nze Sauda Madada era nga sineeyongerayo mbasaba n'akalulu ka Kyagulanyi Robert Ssentamu president wange siinayo president mulala abankubira mwenna abansaba okuyingira ebibiina ebirala tekigenda kusoboka ndi NUP independent leaning candidate era nga akabonero kange kando lwaki ndi ku kando nti ekibuga kyetagamu security ekibuga kyaffe mukwetagamu security bintu bingi nnyo ebibeera mu Kampala namwe mukuba emiranga nga bababyeko kamera nga muva ku mirimu ekiro so sekita eyo nagitunuulidde nnyo kuba abantu bakintaddeko nti fuwanu security
etuyisa si bulungi embeera gye tubaamu olumu ebintu byaffe byonooneka olwa security abantu be basuula myala olw'embeera embi olwa security so awo nawo njagala kukwatawo kweyo sekita abasuubuzi kibuga Kampala centro ky'abasuubuzi abasuubuzi ndi ready okuyimirira nammwe mu buli mbeera ng'abasuubuzi omulanga gwammwe ngumanyi bye muyitamu mbimanyi amaziga gammwe ngamanyi tewali kye simanyi mbasaba mumpa obwesige nsaba mutambule nange njagala mundabe nga Sauda but politics mwegendereze nze nyina mukwano gwange Innocent Tegusuulwa ojja omubuuze nti bannabyabufuzi ba wano ani akusinga okubeera close Tegusuulwa naye tebamuwadde kaadi ojja omubuuze nti bannabyabufuzi abali wano ani asinga okubeera close ekyo gyo kimubuuza alina n'omukolo gwe yalina aguliko abantu 8 nze munnabyabufuzi aguliko nzekka ojja omubuuze lwaki naye nalonkinga olusiniya nampisaamu eggaali nagamba bwe ndi nakyemalira bwe ndi how can you do that to your own brother Mr. Tegusuulwa I'm your brother you can't do that bali abantu 8 nga nze munnabyabufuzi aliko oba biba byabufuzi anti aba akolerera kaadi ada akolerera kaadi ate ne kaadi togifunye kati takyali mukwano gwe simuyinaako obuzibu kugambye he's my brother sikyogedde wano naye ngambye how could he do that to his own brother politics musigazeemu obuntu Honorable Tegusuulwa yakola omukolo gw'abantu aliko 8 sijja gwogera ne munansala obulabu nze munnabyabufuzi yaliko nze kateeka mukolo gwa kitiibwa kati mukama wange abo nga tebajja yali agenze kwanjira mukyala ojja mubuuza one of the two mukwano gajja kuwulira I can't do that to him but kyengamba gwali gwa kitiibwa nnyo nga mukolo mukulu sebo nga tebajja abo olabidde obukulu lwaki nali nze kayaliwo tulize ebintu ebimu bikwata empola ensi eno teri mukuggwaawo oyinza obutakkaanya na Munyagwa mbyobufuzi naye nokkiriza this is my brother so amukola kino Africa Band eri mu kujagganya emyaka 5 kati n'abali e London mulidde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera Septemba nga 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo eddi yawe Winnie Nwagi Titus Vibes DJ Mac Pro agenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke tu celebrating Africa Band ng'enjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds 7 myaka 5 nga Africa esindongoma endongo tukunga abantu be Birmingham Manchester Ipswich Scotland Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka ku makya teri bya mbozi ndongo njerere eno kusala keke Africa yakuyima ennyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emirango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubukinga oba reservations kubira Richmond promos ku 0730 oba Uncle Dan ku 0745 oba Benadi ku 0787 amateganyo Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 Septemba 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan nekye njagala obbuuza oba ffe twali tetulingi so immersed in politics at the time FDC nga temwali bemuti oba digito yali tennabuna anti eno season y'aba mediocres yes you are mediocres political mediocres kedaawo ate nti dekeraawo you are political mediocres mwafuna kino kiweevuweevu naye ali omutemi w'ennyama mu Lufula n'abeera kansala ali afukumula ebyenda n'abeera kansala muwulira ensi okubeera kansala emupya owulira oli w'amaanyi oli mbiira owulira ofa we didn't do that nga tuli MPs we didn't do that oba approach yakyukamu bayinza okuba nga ensolo gye bagoba yakyusa bagamba ensolo bekyusa eki bekyusa amaaso ng'okyusa envubo bayibuli egamba omusirusiru bwakkuta omanyi weewalanga nnyo omuntu omusiru nga kkusa ayinza ogaga kasuku ndiddamu kwetaaza ki tombuulira omusirusiru nga kkuse kati mediocres bagenda ne bafuuka bakansala musajja ali atema nnyama yagula mitwe gyante gyagenda ajjako amaliba agenda okulanga ye kansala w'ekitundu nagaba naye ekyusa ayina essimu mu ngalo eya taaki eriko data akuyisaamu eggaali
politics mukakane. There is life after politics. And let me tell you, in politics mukirize mugande, we are all potential enemies to each other and potential friends to each other, potential allies to each other. You can't do that tegusura n'olumba Munyagwa. Tosobola kukola ekyo. Ekyo tebakikola tegusura. Tebakikola, ebyo tebabikola. Kiringanze kusanga numba Besigye. Ndi wa Common Man's Party. Besigye ya PFF Kasuku. Zesinza kulumba Besigye. Nera siri kugamba nnyo bingi lwaki siri na mu kibiina kya Besigye. Ekyo ne bw'olisulawo. Nze sinalabayo muntu yanjagalizanga Besigye. Sinalabayo munnabyabufuzi musajja mugezi atuka ku level ya Besigye. We siriranangako ye Museveni, President Museveni. Naye Besigye agamba ne Museveni mugezi. Naye Museveni saafuna chance kumuliraanako, simanyi oba mmanyi oba simanyi, I don't know. Nzo manyi njogera amazima, ndooza Katonda teyampa mukisa kuba nti Museveni ali bakyali wange, ekyo neera sikyejjusa nnyo. But ba Museveni balugunda abo sibaliraanangako. Naye Besigye ye namuliraanako. Pozi mwena ali mu musajja omulala gwe nalaba omugezi, abantu gwe batamanyi bulungi Otafiire. Otafiire omanyi ali awo kyayagala ekyajja okugamba. Naye Otafiire musajja mugezi. Ate teyeepanka. Naye omanyi ffe abantu abali ugly oli akujajinga by your looks. Bwakutunulira nga Munyagwa ekyo kirabika kiri bwekiri takusemberere takumanyi. But Otafiire naye musajja mulungi. But sirabanga musajja mulungi mugezi yenkana Besigye. Mu politics wano taliiwo. Ate Besigye taliddawo. Ebyo mujja kuloota mwogeregana agaboozi Besigye. Nakwata omugenzi Segirinya oyo Katonda amusaasire gyali esinza kwewala kumwogerako. Yayina kooti ezo bwazambala zibike n'engalo zikwe. Siyita muziba Besigye. Nenkwata Besigye twali tugenda Kabaale. Nagamba leeta omwana tutambule naye ng'omwana oyo ali wa social media ng'asobola okukavalinga bye twogera. Nengamba ddoboozi ly'ekyebantu. Ogenda tanga kutambulira mmotoka ya Dr. Besigye. Naye kanga nti kisoboka. Nga ngambye ogenda kutandika kutambulira mmotoka ya Dr. Besigye. Bako Besigye. Nendeeta Segirinya Katonda amusaasire nga teemeza ebirevu eryeta erimu n'olwa buduluti. Nemuleeta Segirinya answaza yajja tagolodde takoze. Segirinya kyankoze kino olwaleero. Nange ensonyi ne zinkwata. Tutuuka okusimbula Dr. Ndugu Munyagwa omwana gwe nagambye nemugamba yoyo. Bannabyabufuzi bayomba ku olwo. Teri kye batanvuma. Bali Katonga awo. Okola otya ekintu bwekityo? Okola otya ekintu bwekityo? Motoka ya presidenti. Ono mwagenda okutuula. Nange ne nimbaikaliza munenga naye namwe muleke kutumanyira. Mwe mwazaalibwa ne ssente omwana mmuleke. Nenga nange enswadde. Omwana mmuleke. Nekaza nengamba omwana mmuleke. Kati Besigye atusanga tusikaga n'omuguwa. Nampita sokojje. Amanyi Besigye wansonyi nnyo. Besigye oyo bw'olaba kusindisi yaba behind the curtains. Besigye wansonyi nnyo. Besigye asokojja nze mbega kiki. Ano baga Segirinya ayambadde Segirinya yani. Nemugamba yo mwana gwe tugenda naye nti ayambadde yateka tobuzibuliwa. No. Muleka tumukiga kansubire tabawulidde. Ng'agamba kansubire Segirinya tawulidde. Ng'olaba yafunye n'ensonyi bambi anakuwadde. N'agamba kansubire tabawulidde. Ekyo kibi kye boogedde. Nteeka Segirinya mu mutto. Tuvuga tutuuka Erukaya. Besigye Ndugu Munyagwa tunaalya kugonja. Ng'olwali omunnabyabufuzi ataganda kuntunulako. Ojja obuze ono mwana luswa. Ajja kuwulira munnabyabufuzi avumira Segirinya gonja. Bannabyabufuzi mubalabira wano mu makooti. Mbu change, struggle, bagenda bajja kujjako Museveni abo. Tugula gonja. N'enkoko. Omugenzi Segirinya bambi mu bikooti bye Segirinya yali addugala Katonda amusaasire ko Segirinya ajja addugala yayita nawasa tana mwana muto nali mujja kupimba syawo senior 5 tugula gonja omugenzi Segirinya bambi akunukiriza gonja nawulira luswa yakingamba wali omunnabyabufuzi yali asse Segirinya yali mmotoka guno omuto gw'emabega agira ati wano dokita ali wano munnabyabufuzi omwali naunga tokwata
tekwata ku gonja sula gonja naye gwe baagala osuuza gonja muyala tamuta omanyi basooka ne bakuba kuno ne bakwata kano suula gonja suula emmere Kasuku ffe tulabye ebintu ffe tulabye ebintu Kasuku ngenda tunuulira abantu mu kuziika Ssegirinya nga boogera ebigambo n'oseka n'okuseka Ssegirinya akwata omuno gwa gonjo gy'obuze luswa ajja kubuulira ekyaliwo ku gonja Ssegirinya yafa kimugambi Besigye n'aswala yali mu mawulire ensonyi ne zimukwata ndugu Ssegirinya toolako w'oyagala kakati bwe natuuka munafuza nanga mbulaba pulezidenti abeera atya kumutta omwana n'akunukkiriza gonja omwana ibanna ino tuli mu struggle tetuli mbitiibwa bino mbireke nakumira Ssegirinya mmotoka ya Besigye naye gwe tomanyi kyanayitamu naye waaka ye yamukola nnyo ne bamwebaza n'okumwebaza kakati Ssegirinya n'afuna olutalo lw'abaali balaba nti ababbako sho Ssegirinya yakwata emirimu gye baali babbirako dokita obukadde n'obukadde bw'ensimbi ng'agikola single handed muba n'okwekalakaasa akeera ssaawa 10 munange eno ddoboozi ly'ekyebando MP2B natuuse dokita pulezidenti waffe gyali ekasangati nango abalala beebase bano abaali bamugobaganye dokita nangamba waleeta omusajja opposition ya wano temuli waliwo abaana abalabe naleeta Mutaasa Kafeero mumanyi omugagga waliwo abaana bayita Mutaasa basooka kwambala obukofiira obwa red asokulwana ne military street nabo ne ba brand politics wabo nalimu enkwe nnyingi naye nze sirabanga musajja ayagaliza mugezi nga Besigye kubanga ekintu kya Ssegirinya kyali kintutte mu nkambi nange baali bangobako olwo kyali kintwala Ssegirinya lwe yakwata ku gonja yali aleese ebizibu but this is like the second time when you Ssegirinya you were his mentor idea one of them where did Ssegirinya go wrong? Choice of friends and allies. Waliwo omwana gwe baakawamba ennaku ezo bamuyita kunta kunte akozesa enya Facebook waliita ni kunta kunte kunta kunte Facebook yamugambe honale Munyagwa yakutumako eri Ssegirinya choice of friends yali oba muto ndaza exposure nga si amaanyi ye ngaloza buli kitemagana zaabu naye eno yali akuze from where you tell us because bw'otunuulira haso gye yabeeramu obwa kansala yabugezaako emirundi egiwera ne bugaana Ssegirinya Allah amusaasire Ssegirinya teyageza kuba kansala mirundi giwera nga bw'ogamba Ssegirinya yasookerawo straight away nga yakava ku Pimbasi n'abeera yesimba ku MP ne musimba ku Latif Ssebaggala lwe najja kuba meeya ye yali ku Latif ne bamuba ne kooti ze ezibika engalo ne bamukuba najja kuba kansala n'awangula straight away LC5 naye Ssegirinya buli muntu aba n'obunafu nange nyina obunafu nawe nga bw'olina obunafu obunafu wa Ssegirinya bwabeera mu choice of friends yalema nnyo okusigala ku mikwano egyali gimumanyi nga tayina egyali gimanyi weakness ze bwe yagenda nga abaako kyabadde n'abuukira abantu abapya abo n'okufa kwe kwava kweyo ensobi of course kati mu biba binyigiriza family bigikosa ebyetaaga tubigendemu naye namutumira choice of friends ebina by'obufuzi obiraba bino ne wano wetunaamala nomination wajja kubeerawo deployed nga lwaba deployed wano nga bambega baki so Kasuku omuntu akuwa obutwa oba tebakusobola kukozesa muntu gwotamanya ajja akuwa obutwa kati gwe mmala okubeera nawe baba baagala okutta God forbid basobola kukozesa nze kubanga bwengamba waayi naye tugende tweyokyemu tugende tuli oyina ebigambo ebyokozesa ebyobuyaayi ebyo tweyokyemu twekole ki ebyo Kasuku tugende nokutwaleko out gwe ne mutyaba temusobola kufuna mu birowoozo byammwe na kintu kyonna tono Munyagwa asobola okututta naye nga nze oluusi gwe batumye embatte so emikwano gyetaaga kukyuza Ssegirinya obwali bunafu Katonda amusaasire choice of friends yatuuka time n'abandoninga abantu abaali bamumanyi ennyo n'abuukira abantu baatamanyi ate nga bangi
na olusi n'abebweru b'eggwanga eyo omanyi mulowooza nti buli ali ebweru w'eggwanga ayefula opposition to opposition abamu naye bagwamu eyo bweru yagwa mu kavuyo kaali kangi olumu ng'omukubira ne bagambye oli Sweden ate ogenze kulaba ani oyo mikwano gyange ojja obuze kuntakuntobe nja kuwa essimu ye talk to him you will give you an elaborate message nasindikira Honorable Segirinya nga tandafuna na bizibu nga yakamala okuwangula obw'MP agezaako mugamba ofunye abalabe bangi please ne bolaba baseka abamu balabebo but he told me yali luzira na kigo nankubira simu ya osi nabingamba emu n'akamanda wangamba naye mbirabye nakugamba n'otampuliriza nyo of course yali mbuzibu nga sola mu tormentinga kwekunda neta nkogenda ku mativi aba naye mutesegirinya nearly it was yali betrayal. Okay, ngati tunaba kuwunzika kuva wano mbale njagala kubuuzaako recently China ebadde celebrating over was it emyaka 8 years okuva Japan we yawangulwa ne invitinga nekola a very very strong military parade ne invitinga Putin ne invitinga owa North Korea nabyo wa North Korea sebo bayimuka baati nga basiimulawo butebagala kuleka DNA mabega DNA butasigala mabega ne pupuba ekimutambuza ne toyi ne train eyo kuzayo ne pupu biki kubiza amazzi gasenyeseza biki kubizayo kyekimutambuziza mu train yeraliikirira is a leader of a country with nuclear so America wefuna DNA eyo okutemula second emu kati nalabye President Trump ekyoka President Trump bagamba mulwadde yalabiseeko nga doesn't look so good then namulabye agamba nti I think they are plotting against America meeting eyo China yakoze ensobi nnene tosobola kutuuza meeting bweti nga America tegiina mu mukono naye honorable anti problem yammwe I think people said you are an American apologist. I've started seeing it. Okay, thank you, my because brother. Thank you. Because are independent countries. Gabo bayina amaanyi agabo. Omanyi bagamba kanafate kawulira ngombe. The US is the leader of the free world. Wena gwalabye kava mu West yena. Nyera kwaddeko Iran. Yabaddewo. Owe Pakistan. Yabaddewo wa Pakistan ekyamututte yagula ennyonyi za China zabayita the J-10s aba yetaaga spare parts yetaaga kyenyonyi tezifunika nowa Iran bakamuwaya 3 aba China ennyonyi enwanyi tezifunika one North Korea of course bo abayita axis of resistance North Korea, China, America gundi Russia balowooza and they can create an axis of resistance America being the leader of the free world ne China beere leader waabwe bana basigadde naye kasuku ekyabadde of significance kiri kimu they are all nuclear states kyekya gwe musango China gwe yakoze neera jafuna ebizibu bingi America kwa China takola chips China ebyo nabyo walaba akola parading lwaki babiyita toys sinze ngambye lwaki baziyita toys kubanga tosobola kukola kyakulwanyisa naye ng'ebiri munda biva mu mawanga g'otakolagana nago waliwo bayita kill switches naye ziba nnyonyi zino ezirwana for example president wa Iran yafiira mu nnyonyi ya America okimanyi ennyonyi basobola disablinga amafuta ng'eri mu bbanga nga bw'ola mmotoka China ekyagula chips mu America ne Taiwan zeekozesa mu byokulwanyisa ebyo byonna byonna chances are high they can track in a plane any battery, any asset is so clear track nemanyi waweri anytime. That's number one. So China tasobola kubeera leader of opposition level because ina capacity. America ina bingi byasobola okukola China ku ground nga lutalo n'okwata ne ku mutwoti. For example walaba ba Hezbollah pages zali zibatulikira ku matu. Ali mukatala agula nyanya ne mukuba
America ina bingi as long as ochagula chips. However, number 2, China amakolero gayo ga thriving ila ku supply chains. Assembly. Anything echina gotanya supply chains ezo chinzo kumalawo China. Number 3, China ebizibu ebiri domestic bisinga ine ebizibu ebijimala waka tesobola rutalo kuba bangabako president wawe bali bagala mu overthrowing. I think like 2 years ago or 3 waliwo omusajja amuyitanga Prigozhin yakuliranga Wagner forces za Russia. Yali mulwanyi nga ali fierce, yali former chief wa Putin. Nakola weje yatandikanga bula the Black Waters. America nayo ina ba mercenaries. Balinga basokanga ba security ko nabalayi baba deploying the Haiti baba pangisa. Bayita ba Black Waters. Batandikewo Marine, former US Marine. Ne Russia nechikopa nega anafetandikewo eje elisobola kola deniable missions ngali ya muntu Syria Russia ne batandika the Wagner forces. The Wagner forces. Bali ruthless nga balwana ne bagende Ukraine. Neera balwana bagende Ukraine. Gain zali nyingi ku ground. Ne CIA ne yagalera ge Russia. Eba masturbation. Waite na kusatu nga enaku ntono nga Prigozhin yefudda atagenda Moscow kwamba Moscow. Obayo kunyolo bitegeera bulungi. Nti America amanyi gayo gajiri nnyo mu CIA mu bukesi. Okusinga katona tuka na kuyakulwanya intelligence nga tena kukola kirala kyonna CIA enkakasa emanyi ne biva paradings ebadde emanyi ne kiyinza okutulikirawo nekyo kya president yabo ebemanyi CIA kasuku ne mwana wo oli muzaala ne muzukulu omugambe never antagonize Americans ajja kufana emirembe ajja kuwangaala n'emyaka n'ebisiibo bulirira omwana wo n'omuzukulu never to antagonize Americans at any point. Yabadde emanyi America ebemanyi ebekulimba esobola okukozingira China akavuyawo including overthrowing the government. Government e China ne chances okubeera overthrown teba ya amaanyi. Xi Jinping olunaku lwalumba Taiwan wajja okutegeera nti bulijjo sibaddeewo na ddiiro. Ate mu abo abasinga okubaamu embavu Russia yasobola America okuyimirirawo. Naye bano tebasobola. Tebasobola. Kizibumu. Kigazi. Kakati kibeewaza kano ka BRICS. Okay, sorry, BRICS. Mbu numbers. Waliwo numbers ezitagasa. Kasuku Norway ogimanyi. Norway, GDP ya Norway esinga ya half ya Africa. Norway ina abantu milioni nga 6. Kati abayindi ogamba tuli bilioni emu ne milioni 6. Abatena tuli bilioni ebivozi nekola ki bilioni. Kati tuli ya president Museveni agenda agamba atu Uganda East Africa tuweze omwendo gwa abantu kola akatale bamutyaba. Ono bene bamutyaba bokadde 6 bagule ki. Watkani mutyaba bai tewali olimba bulimbi mutyaba nera ajja kusibira ku miwogo gye wali agule miwogo gye dewaka nemputa bubolo kuno mwemputa dewaka sala wano adewaka mutyaba agule ki yono bene mutyaba emitwalo milioni 6 wetaga quality population. Yeah, that's so true. ekyabaddawo yabadde BRICS plus Pakistan and North Korea. Naye Pakistan ate yo tesobola colluding against the US. Yeah. Kubanga walaba ne General w'amaje General Munir juzi ali White House. Pakistan efugibwa maje. In Pakistan the military is the sovereign. Wabula amaje gawe gonna the top brass baga training ila US. Yaba agents ba CIA. Chovola ne Bin Laden ne bamutira Pakistan okulirana enkambi ya amaje. They couldn't even stop it, which I think bali bamanyi. Pakistan na America tosoba baawula. America helped Pakistan acquire nuclear weapons. Okufuna kyaita balance of power ku India. Kubanga India ama population joina singoji iliza nefuka nuclear state nga teri agi checking inzo kwewagula. North Korea juzi babadde balwana Pakistan ne India. I know what happened. Era nabi Trump awagera Pakistan. Pakistan bayambye nyawo. Nera Pakistan bajiragira kakati kankulaga America kuba Afghanistan. Ne America yazeye mu Afghanistan. Base bagita background base.
eri 2 hours flight from nuclear silos eza Canada eza China. America ga no base eri strategic tujetaga Afghanistan negulanga mukama affe komawo kankudiremu America be batyamu kimu they can harm its allies. The first island chain, the second island chain, najikugamba. Philippines, Taiwan, Japan, South Korea. Kitufu missiles zabe so kaminga. Tebayina ekyo bayinza kukola ku US. Tebayina ekyo kibuuzibuuzi ne Putin omanyi Trump America bayina ekintu ky'okuinflating omulabe. Ejjukira Saddam Hussein. Ayina omukago obutwayi n'ebyokulwanyisa byannamuzisa ayina ebimanya ensiri ziruma nyina gwe nawulira binyumiza omuwagizi wa Saddam ne mugamba ekyo tokigeza kireke. Saddam Hussein mu Asia Iraq ali egwanga likyasinza okubeera ne defense systems ez'omulembe. America yali yazibazimbira balwana ne Iran. America yabakulozesa to fight a proxy war against Iran for 9 years. Nebazimbira defense systems eziri integrated. My defense system, so not a matter of kubana defense system ezikuba ennyonyi na kizina kuba integrated ennyonyi zo. Nti ejja kuba ennyonyi omulabe tejja kuba yo. Otherwise sobona okuba ezo nazo because they were automated. But nkutegeeza America ya dissecting Saddam Hussein ne Iraq. Njagala okutegeeza abatulaba China we beyita kirimanyi erumbe Taiwan anti Xi Jinping planning by 2027 agenda kulumba. Ayagala kulumba 2027. Ateri wala it's next year by it's next year but one. Irumbe. But abatabina makuru. Na makuru matono but what is of significance that they are nuclear states is a sinkanye ku military parade yabaddeko tiger pepper weapons is totally battle tested. They did that. That was of significance. And number 2, as I conclude, of course, President wa North Korea aliko obukumi bungi. Yatwala omuze gwa jjajjawe yasooka okutambulanga mu train. Wantatambula nnyo. Ye meeting yasoose Xi Jinping no North Korea no wa Russia okugibaako abantu basatu omulundi ogumu. Kati President wa North Korea kakabe kasenya. Kachibeki buli kyakozeseza kino okudayo kibeere damp bakisuule North Korea. Neera yakwata Trump basinkana Trump oli yasooka basinkana Singapore. Nga baba nakwata Trump mu ngalo yabanga ne powder gwe yasooka nga bamusiiga nakwata Trump mu ngalo butaleka mu DNA mu mikono gya Trump because naye akimanyi nti CIA weerandinga ku DNA stereo. Baina drones ezikonga DNA which can cause trouble anytime that cannot be detected. Kanija okutegeeza okumanya abasajja abakiza nti America ebasinga. Muwala wa Xi Jinping yakagraduating e Harvard. Xi Jinping alina omwana omu. Muwala we yakagraduating e Harvard. Katika suku oboga ndi kirimanyi nenkana n'oli wotoka okusindikira omwana oba mukusomeseza oba birazze ketta alabe way of life y'abantu. Kakati kankwe Russia wala bomba zaize balumba deep inside bazoochayo sha yagamba MI6 ey'Obungereza yazoocha yagamba sibwe ngambi baba ina capacity ekola ko damage ezo munda bwe batu bali babasinga ne China yakoze omusango munene okola itibwa America Agent Axis of Evil yakoze meeting nti Axis ne leta abantu abatawadde ya abantu kulisaamu kitiibwa ne bateeka awamu esubira America sinsanyufu manyito yagadde biwulira but that's musajja oyo mulwadde essaawa yonna ayinza okuzirikira wano ani omukolo mukyaba lwaki mulwadde ate abasajja tebalwala naye ayina osigala ku mulimu namugambye afiira ku mulimu nga balobu ate kati banaalwala ani anaakola what happened so mutyaba nkulaba ne weight yeekubyemu wali tokyali ebintu byaffe biri weight naye yese sorry yaŋŋambako lomungi naye tukeereko batukolera ebintu byaffe biri ne mugaa nti omusajja yatugamba anytime mwandeka ne wali ne tutakomawo tusaa mwenda tuli wano twafuna ebyatu kati wano obuvaawo saameka
Nyinawo ndozo. What tudda wano just across. Nyinawo pozi mwetolole sanga 10. Emudemu nkubiri. Tugenda kuba tuwuliziganya. Nate munimba. Ojja kumbeza wano oleme kulabika. Saa 10. Saa 10 naffe tukubire ko tubate tukubide. Kasoko ndi muntu mukulu naawe. Mwino okumanya ebintu emuntu wadde abantu abasajja bakulu. Sho betyo betambudde olunaku olwaleero mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Olimba wakiririmba bulungi oleme kulimba in such a way ng'olyoza nti abaana Uganda bonna basulu. President Museveni ye musajja yekka wano mu Africa gwemmanyi akwata mukazi we oba n'akulemberamu. Baboy nakakasana nimugambye konti ampe kadi nze Munyagwa. Astagfirullah. You have been abusing authority Mwenda. Your lack of intellectual quality is not my problem. Kungulu oli wa kiragala mundu oli yero. Komanyoko. Ne bannange.